Oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Museveni okuzza eggwanga ku muggalo, Minisitule by'entambula egambye yakutandika okugaba ebipalati eri abakozi ab'enkizo ebawa olukusa okutambula wiiki ejja. Kiddiridde abakulu okutegeeza nti ebipalati ebyakozesebwa mu muggalo guli ogwasooka omwaka oguwedde si bya kukkirizibwa mu muggalo guno. Minisitule by'obulamu egamba nti abantu ab'enkizo ng'abasawo baakusooka kutambula nga bakozesa endagamuntu zaabwe okugenda ku mirimu okutuuka ku bbalaza ne basuubirwa okufuna ebipalati. Dr. Henry Mwebesa akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu Minisitule by'obulamu mu kiwandiiko ky'ataddeko omukono eri abasawo agambye nti abakozi bagenda kukendezebwako mu bifo ebisinga obungi era nti Minisitule by'entambula esuubira okugaba ebipalati eri abakozi ebitundu 20 ku buli 100 bokka. Olaro Charles nga yavunaanyizibwa ku by'obujjanjabi bisookerwako agambye nti okutwaliramu enteekateeka eno egendereddwamu okutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana. If you're an essential worker like you now, you are a journalist, I hope your organization has given you an identity card which you can use to identify yourself. I think that now will be Minister of Works to guide on that, but I'm told either your organization will be asked to provide what? A list of 20% of the essential workers, and then you will be provided to be able to move. Ebyonga biri biti abakulembeze bagoba taxi baagala gavumenti ereme kukoma kuteekawo muggalo naye etandike n'okulowooza ku ky'okuwa abantu emmere mu nnaku 42 ez'omuggalo. Basabye nti enteekateeka eyanjuddwa Pulezidenti Museveni ey'okugabira abantu obuyambi ti ku mulundi guno oboolyawo teebeemu vulugu nga bwe kyali mu nteekateeka ey'okugaba akawunga n'ebijanjaalo mu muggalo ogwasooka. Omwogezi wa paaka eya Usafi mu Kampala Kawaya Muhammad agambye nti abavuzi ba taxi bangi bateekeddwa ku muggalo nga bali mu bwavu obuunya n'okuwunya olw'obukwakkulizo obwasooka babateekebwawo ku ntandikwa y'omwaka guno omwali okukendeeza ku basaabaze balina okutambuza. Omuggalo gwazze naye tukubira gavumenti omulanga nga bwe yasazeewo nti etuziza ku muggalo ekole enteekateeka ennungi era entuufu ezikakatwako eri munnansi kuba kati essaawa zino munnansi atunulidde gavumenti egenda kutunulira eti abantu bano beetadde ku muggalo. Ffe tusaba tewabaayo enteekateeka etandika okulaba butya bwegenda okuyambako ono omuntu wa wansi gwetadde mu muggalo nga tafaafaganira mufa ky'okufa covid abantu bayinza okufa enjala n'okufa okwekyawa. Ate abasuubuza bakedde okutambuza ebigere okujja mu kibuga baggule amaduuka gaabwe ne bagobaganyizibwa beekokodde embeera eno. Tambuza bigere nenzija sina kyakola naye nga era tetuna kitugenda kukolera kutula ndowooza paka weri twayode ne takisi abantu basuubuzi bonna bakolera. Ebyonga biri bityo abalunnyanja abasoba mu 7 ku mwalo gw'Erwabanja mu Town Council Katabi mu bitundu eby'Entebbe basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'eggye okubawa omwezi gumu gwokka okwamuka ettaka eryo ku bamaze emyaka egisoba 25 nga bagamba lyabwe bo kye bawakanya. Jojo William Kakooza y'abirina. Omwalo ogw'Erwanjaba gwe gumu ku myalo emikulu egikakasiddwa mu Town Council ey'e Katabi nga kuliko abatuuze abasoba mu 7 abasenga ebbanga erisukka myaka 25 egiyise kyokka nga mu kiseera kino bwe bali mu kulaajana olw'okugobaganyizibwa enkambi y'amagye ey'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga esangibwa ku ttaka eririraanye we bali nga bagamba nti ettaka kwe bali lyabakwasibwa batabani b'omugenzi Yusuf Lule eyaliko omukulembeze w'eggwanga ennaku 68 zokka kyokka mu kiseera kino bagobaganyizibwa amagye ekibatabudde kye bava basobeddwa ekane mu kibira. Mwami Lule Waswa yajja n'atuteresa ekifo ekyo n'agamba tukiyonje tukikuume ate tuzimbawo nyumba za permanent. Ekitwennyamiza kwe kufuna ya tiimu emu nga baga nti bamagye nga tebatuleetedde oli ayatuteresaawo ayatwesiza ekifo ekyo bo ne bajja buze batuwa omwezi gumu. Tuli wano abantu nga 8 ku 7 abantu bazaaliwa wano abavubi abalina emaduuka abakazi bagula mukene zaabwe embeera zaabwe gye bafunako ku school fees y'abaana n'olwekyo tulumiziddwa nnyo kyangu batuwa warning batuwa mwezi 3 balabanga mutono ne tusaba batyongereko mwaka wadde 3 wadde mwaka 2 yagaana bali tugobaganya tulina family tetulina etinza tandikira dembeera batuweeye ebbanga lye tusobola okweteekateeka tusobola okuva mu kifo kino n'ekirala singa abadde balinayo ku ntambula nga bayinza otuwaayo kale wakiri ku ntambula
batusobole tuwayo ku ntambula enzo tutambuza okudda gye tulaga. Ombaka gavumenti atula Entebbe Haji Nuru Njuki Mbabali atunyonyodde nti ensonga zino azimanyiiko kyokka abavubi be bagobaganya tebatukanga mu ofisi ye kumunyonyola nsonga zino era abalindiridde essaawa yonna okuzimutegeeza abeeko w'abayambira. Abavubi ab'oku mwalo bwe babeera nga nabo bakimanyi nti omwalo we bali ku ttaka ly'amagye abantu barespektinge bananyini bitundu naye nti abantu wano bwe basaba okwongerayo era buli dakika baba baagala babongereyo so babeerawo abeemulugunya baddemba okujja wano ne tulaba ki ekyokubakolera. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Julia Mukakooza Entebbe. Olukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu olufuziisaako abakulira ebyenjigiriza n'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo Pansita Kalebu Tukayikiriza beecwacwanye be balambudde essomero lya Lukaya Seed Secondary School. Gavumenti lyezimba mu kadde kano naye ne batasangawo mukozi yenna ekibajje mu mbeera. Omulimu gw'okuzimba essomero lino gwalina okuggyibwako engalo mu Desemba omwaka oguwedde kyokka n'ejjebu lino teguggwanga era kompyuta n'ebyuma ebirala ebigenda okuteekebwamu bwe byatwalibwayo disitulikiti yatawalirizibwa okubitereka mu ssomero eddala eriri e Kasasa mu ggombolola y'e Bukulula. Abakulu bwe bagenze eyo banyonyolwe ba kontrakita ekibalemesezza okumaliriza omulimu guno mu budde ekibabuuseeko bwe batasanzeewo muntu yenna ate nga bakontrakita babadde balaganyisiza nti bajja. Salongo Kigondo Gerard omumyuka wa Ssentebe Kalungu District aye tulina obweraliikirivu ti abakozi ba gavumenti ebiseera ebimu batukola bubi essente contract bw'eba ekoleddwa erina obudde kati obudde obwo singa mubati mubweyambisiza bulungi essente zitera okuddayo consolidated account n'olwekyo njagala okubiza abakozi ba gavumenti ne be bawadde bonna omulimu abalondoola ne ba contractors beeyambise mangu ebiseera ebyo bibaweereddwa. Erinnya Nanyanzi Irene Mwebe kansala omukyala akiikirira ekitundu kino ekya Lukaya omuli project eno ennene gavumenti gye yatuwa eya Seed Secondary School era tuweebaza nnyo gavumenti olw'ekyo kye yatukolera. Tusanze obuzibu nti security abantu balaze embeera etali nnungi ey'okugendanga ku ssomero eryo ne babbawo ebintu byonna ebiriwo. Oluvannyuma lw'abakontrakita okwebalama abakulu bano disitulikiti esazeewo nti yakuddayo ku Lwokusatu olujja era abakontrakita balabuddwa obuteebulankanya. Omulimu gw'okuzimba essomero eryo gubaliddwamu obuwumbi bw'ensimbi 2,300 era akulira ebyenjigiriza ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu Mutebi Charles alabudde bakontrakita n'abakulembeze mu kitundu abatafuddeyo kuteekawo obukuumi bumala ku ssomero n'ekiddiridde by'ebintu by'essomero okubbibwa. Essomero lino litwereddwako ssente nnyingi ate nga Kalungu District ba beneficiaries namba emu ffe tulina okuteekawo omusingi bwe tulina okulaba nga essomero lino litambula bulungi era olwedde ebintu ebizize biteekebwamu kati ng'entebe n'ebirala bwe tutuuka wano nga siwali n'omu atwaniriza kiraga nti nno n'omuntu omulala yenna asobola okujja mu ssomero n'ayingira n'akolera mu kyayagadde lisemberedde ekibuga abamu bayinza n'okubeera nga basulamu bwe bukya ku makya ne bafuluma. Abantu abakolera n'okulimira ku ttaka ly'Obwakabaka lya ggombolola ya Ssaabawalimi Jwala basazeewo okwongerayo ensonga zaabwe era basazeewo kubissaamu engatto bagende ku kitebe kya poliisi ekikulu eky'e Masaka beekulidde enduulu oluvannyuma lwa poliisi y'e Ssembabule okugaana okuwuliriza ensonga zaabwe. Jimmy Sekabiito kaatuwa ebisingawo. Mu sabbiiti eno yennyini abantu abakolera n'okulimira ku ttaka ly'embuga y'eggombolola Ssaabawalimi Mijwala baakubwa ekkonda bwe baasanga ebitooke byabwe muwogo ssaako lumonde kasooli ebijanjaalo n'ebirala byonna bye baali balimira ku ttaka nga bifuuyiddwa eddagala ery'omuddo erya 2,4-D nga byonna bikutuse ate nga Benoni Bulola alikaayanira aleese n'abapunta nga bano baali bakuumwa afande wa Tolo Beeka ng'ono yadduumira poliisi ekkakkanya obujagalalo ku region e Masaka okulikuba RDC Lieutenant Ramadhani Walugembe ekiyagaana. Abatuuze nga bakulembeddwa mu mwami wa Kabaka w'eggombolola Ssaabawalimi Mijwala Ssaalongo John Sempala Saabwe awamu ne Kasule Siraaje baasitukiramu ne bagenda ku poliisi baggule ku Benoni Bulola omusango ng'ono gwe bateebereza okwonoona ebintu byabwe kyokka akulira ebyokunoonyereza ku poliisi e Ssembabule afande Aine Mbabazi Andrew yagaana okuyingiza omusango gwabwe n'abalaga omukyala omu eyali ayonooneddwa kasooli tiyaba aggulawo banne abalala kye baagaana nga baagala abaami ba Kabaka be baba waba kubanga byonna ebiriko ku ttaka lino bya Kabaka.
Lieutenant Ramadhani Walugembe yalagira omumyuka we Haji Werire Maulana n'agenda n'abaami ba Kabaka okwali Mutesa Ssalongo Muhammad Serwadda, Ssaabawali Ssalongo John Sempala ne Kasule Siraje ne bagenda ku poliisi kyokera Aine Mbabazi Andrew yababuzaabuza bw'agamba nti omusango baagala guwa buwinga kati basazeewo ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti ejja bagende ku region e Masaka okwekubira enduulu ku nneeyisa ya poliisi esemba bulenze. Jimeseka Bito ku CBS wano e Mawogola. Ate omubaka wa Parliament wa Mawogola South Namuga Goreti yasabye abantu b'e Mawogola bakozesa omuggalo guno okwongera amaanyi mu bulimi kubanga obulimi kye kimu ku mirimu egyakkiriziddwa mu kiseera kino. Bannamawogola mbakubiriza nti tugoberere ebiragiro nga bwe baabituwadde twewala okusanga obuzibu. Omukulu yakubiriza nti emmotoka teziddamu kutambula. Bannamawogola emmotoka tezitambula, twewala obumenyi bw'amateeka. Nkimanyi nti embeera enyigiriza naye obulamu tebugulwa, obulamu bwe bugagga. Bannabogola nsaba mwongere okwekuuma, ebintu mubigule mubiteeke mu nnyumba. Naye kinyonyi ffe tuli balimi mu nnimiro tugende nga tutaddeko masks kubaffe omukulembeze ffe abalimi teyatuggadde. Era nsaba twongere okukola, tuteekemu amaanyi tulime kubanga ffe ng'eno omuggalo bagugadde, emmotoka z'ebirime zitambula, ebirime byaffe bajja bino nayo bituuke mu katale tusobole okufuna ssente z'okukozesa n'okweyambisa. Embeera eno ejja tuyambanga ffe okusobola okulaba nti obulimi tweyongera obutumbula n'obbuwa obudde. Era nnyongera okukubiriza abaana baffe abazze mu byalo nga muvudde mu kibuga nti mu bulime muyambeko bakadde bammwe okulima kubanga mukimanyi bulungi nti ffe ekitubeezawo nga bannamawogola bulimi bwe tunyweredde. Ebyenfuna byonna obulimi kwe tunyweredde. Kubiriza bannamawogola tweyongera okuba abakozi. Ebitongole ebirwanira eddembe ly'abaana e Mubende byeraliikirivu olw'eddembe ly'abaana eryongedde okutyoboolwa mu kiseera kino eky'omuggalo. Ssebuufu baana ba Kintu Kaabituwe. Ebitongole ebivunaanyizibwa ku ddembe ly'abaana mu disitulikiti y'e Mubende byeraliikirivu bya Nsusso olw'okutyoboolwa kw'eddembe ly'abaana okusussa ennyo mu kitundu kino naddala mu kiseera kino eky'omuggalo. Maria Ndagire ngono yavunaanyizibwa ku kitongole ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'abaana mu disitulikiti eno y'e Mubende ategeezezza nti abaana bangi basangiddwa nga balagajjaliddwa nnyo ekisusse naddala mu biseera bino eby'omuggalo. Annyonnyodde nti bangi ku bo babinika emirimu egibasusseeko obungi kw'ogatta n'okubasanga mu biseera eby'obwerende nga babawa ebintu eby'enjawulo eby'okutembeeya ku nguudo. Kyagambye nti kino kimenyera eddembe ly'abaana era nga kiteeka n'obulamu bwabwe mu matigga. Maria Ndagire wano wasinzidde n'awanjagira bannamubende naddala abazadde okufuukula nga bakuuma abaana baabwe butiribiri era beewale n'okubabinikanga emirimu egiyinza okubabendula ebifuba nga balina ekigenderero eky'okufuna ensimbi. Agasseeko nti nga bino bitadde ku bbali bangi ku baana era mu byalo bazze nga basobezebwako mu biseera bino eby'omuggalo naddala ab'eŋŋanda zaabwe kw'ogatta n'abantu ababeera nabo okumpi, ekintu kyagambye kibaviiddeko bangi obbaweereba endwadde. Ate n'abaana abamu ne beenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka nga bakyali bato ddala olw'okuba tebalina kye bakola. Obudde bubadde bungi bwe babeera mu bitundu nga batambulatambula badde eno badde eri ne twesanga nga nakyo ekyobutaba mu masomero kibaleetedde okwenyigira mu bikolwa ebitali birungi. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Abakulira ekitongole eky'obwannakiwe ekikola ku nsonga z'abaana mu disitulikiti y'e Butambala bo beenyamidde olw'ababbya abaana abato abasusse okutaayamba obuga bw'e Butambala awatali kugoberera biragiro bya COVID-19. Patrick Serugo Kaagatuwe. Abakulira ekitongole ky'abaana ki Joint Effort for Development of Orphans and Other Vulnerable Children oba JEDOVIC Mbufunze bategeeza nti mu kunoonyereza kwe bakoze kulaze nti okuva abaana bwe baava ku masomero bangi mu kiseera kino bataayayiza mu bubuga bw'e Butambala awatali kugoberera ebyo ebitangira ekirwadde kya ssennyiga omukambwe. Dickson Kibirige nga yakulira ekitongole ki JEDOVIC ategeeza CBS nti abaana abato bangi bataayaya nga tebambadde bukookolo oba masiki kyokka nga ate kisoboka okuba nga abamu balwadde era ng'ono ekizibu akitadde ku bazadde b'abaana obutafaayo okulagira abaana abo kugoberera biragiro bitangira kirwadde. Kibirige era yeewunyiza okulaba nga mu disitulikiti y'e Butambala nti bekikwatako okusomesa abatuuze ku kirwadde kya COVID tebongedde mu maanyi kukola mulimu ogwo. Nalaga n'okutya nti ebintuuze mu muggalo ogwagamba ng'obupipa oba okunaaba mu ngalo nga babuteeka mu butale ne mu bubuga abatuuze baabikozesaako akabanga katono ne babivaako. Era ono alangiridde nti bo ng'ekitongole bagenda kwongera amaanyi mu kusomesa buto abatuuze ku kirwadde ekyo. Bw'ogenda mu trading center ezisinga mu Butambala abantu ku 100 osanga abantu 10 bokka be bataddeko masiki ate ng'abamu bazitadde na ku bulevu. Ekyo kitegeeza ki?
nti tulina omulimu munene ogw'okusomesa abantu bonna mu Butambala nga district naddala abaana baffe. Kula CBS nze Patrick Serugo. Ate abatuuze ku byalo bibiri mu ggombolola y'e Kyannamukaaka bakedde kola bulungi bwansi ne bagogola enzizi n'amakubo. Abatuuze ku byalo naddala Kyengerere ne Ssemuto mu luka gw'e Buyinja be bagogodde oluzzi lwabwe lwe balina nga lukozesebwa ggombolola bbiri Kyannamukaaka ne Buunga olubadde lwazika. Bataddeko enkoma n'okulongoosa amakubo gonna mu nkola ey'okwewa amabanga wakati mu kwetangira ekirwadde ki COVID-19. Kamali Mukasa chairperson w'Essemuto twasalawo olunaku olwaliro tukole bulungi bwansi nga twerula oluzzi lwaffe kubanga lubadde lukyafu nnyo ng'abaana baffe bayinza okugwamu naye nga tubadde tweyawudde tukubya amabanga olw'ensonga y'ebyobulamu by'obulwadde obuli wano nnaku zino naye oluzzi lwaffe lubadde lubi nnyo. Amanya gange nze Dawuda Mubiru nsi luka Kyengerere naye nga tweyanziza nnyo mwami Sozi eyatuwadde ku nkoma eziddabiriza oluzzi. Tukoze enkoma tutaddewo enkoma tulimye olujja lw'oluzzi. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda ag'essaawa eno mwebala okuwuliriza.